Okay, embozi ya musuza mwajuulidde right? Just nze ng'omuntu nabadde concerned. Neŋŋamba Grammy Award nominee ebbanga lyonna lyayimbidde tamanyi kikiina kukolebwa to the extent nti ali bamubaninga okuddamu okuyimba mu Uganda kubanga okusinziira ku lawyer eyarepresentinze Luba Properties fenna twamulabye ejjo nga kkooti emaze okutuula yagambye Eddy Kenzo taddamu okuyimba Uganda yonna, not anywhere. Taddamu okuyimba Uganda not anywhere paka nga issues zisorted. Obuzibu buba ku kivvulu ekyali e Kololo. Tujjukira bulungi before lockdown omukulu nga bagenda batimba Eddy Kenzo festival gye byaggwera ng'omukulu agamba nti ate nakusasula ekivvulu ekyaliwo olwa covid. Kale ku guno omulundi ekivvulu kiddamu kitegekebwa omukulu akyetegekera ye ng'omuntu. Oluvaawo nga tuyingira kooti oli agamba nina court order tulina kuba bibadde bingi above all, naye mu byonna omukulu yaganye okuddamu okukkirizibwa okuyimba e Kampala. Sina Kampala yokka, Uganda award, Grammy Award nominee Eddy yalina BET yeka mu Uganda. East Africa yasoko juwangula Honorable najuwangudde jo byonna n'ebivvulu bya Boxing Day n'ebya 31st n'ebya 1st 2023. Omu ku bayimbi abasinze okutimbibwa ye Eddy Kenzo naye ng'aliko bbaani oba nasiriwa zaani kyesinabategeera. Omuyimbi asinga okutimbibwa saawa eno mu Uganda ndowooza ng'oggyeko kamiliyoni ne Misach n'alabye ebivvulu bingi byalina ne Lutalo. Omuyimbi saa eno asinga okuddamu okutimbibwa wantu ewangi ye Eddy Kenzo naye nga batugamba aliko bbaani. Batugamba aliko bbaani, bamubaniza okuddamu okuyimba e Uganda. Who is confusing who? Who is confusing who? Mugamba Eddy Kenzo talina kuddamu kuyimba kyokka nga ate mwe mumutimba. Court order weeri talina kuddamu kuyimba kyokka nga ate eno mumutimba. Stop confusing us.